Ng'emu ku ngeri y'okutumbulamu ebyamaguzi ebikolebwa mu ggwanga, ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards kiwadde bannannyini makolero nsalesale wa mwaka guno okulaba nga bakozesa akabonero akalaga ebintu ebiba bikozesebwa mu ggwanga. Kino kiddiridde ebimu ku bintu ebikolebwa wano okuba eby'omutindo ogwa wansi wabula ne bibunyisibwa mu butale obw'enjawulo, ekintu eky'obulabe eri bannayuganda. Ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards kyakuvunaanyizibwa okulondoola omutindo gw'ebintu nga tebinnaba kuteekebwako kabonero konna n'ebinaba tebinnatundibwa mu butale. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards, Barbara Komsiime agamba nti bannamakolero bangi babadde n'omuze ogw'okukola ebyamaguzi ebitali ku mutindo nga bya bulabe eri omuntu wa bulijjo. Abagenda nga bakolera ebintu mu Uganda ate nga tebalina bubonero obwa Uganda National Bureau of Standards. Ate nga bw'otunuulira ku katale waliwo ebintu ebimu ebitali ku mutindo naye twagala kulwanisa problemu eyo nti waliwo ba manufacturers abagenda ne bakola ebintu ebimu nga tebiri ku mutindo ate abamu bakomplyinga. Komsiime agasseeko nti bakugenda mu maaso okusomesa bannayuganda ku ngeri gye bayinza okwewala okugula ebintu ebitatuukana na mutindo. Twagala kukendeeza ku ebicupuli ebiri ku katale ate n'ebicupuli ebijja mu ggwanga kubanga tugenda kubuulira ba stakeholders oba ba consumer abantu ababulijjo abagula bino ebintu tugenda babuulira nti bw'osanga product yonna oba ekintu kyonna ekyamaguzi nga tekiriko akabonero aka Uganda National Bureau of Standards tokola ki tokigula. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.